Amazina ninye Kansime 61 abanyankole Museveni na mutabani we Muhozi basibira omwana ogwe Mbabazi pasi kurugayisha kabushe omwana ogwe kandi mmanya tukiri bato bifanga sina bakoyongerayo kubako byenjogera soko ulizo bakabo mu cyarona agamba simu tugegurire TikTok tugeye gise umwana kwa kwemerera kagamba mazima omuntu ushemere kuba no koma no Honorable Mawanda yibirese hata ari kuchanga ngo Honorable Mawanda na tweetinga ngo bakome pase ahabo kugira ngo yagamba ahakozesa kubye sente nkibanki mense ngo no murubatiro bugabe bwite ngwe no kutandika hati ibi bintu byona katuba mutubasindikira butumwa ngwimo kuma eyimura akome kutunyigiriza niyo turakome twena bingi bona kutujoininga ito muri no mutukorera mobilization ni part of mobilization yo muri no mukora numutukorera ahabo kuba yimu kumukoma kutukoma numutuyongera mwamani kumanya ngo kintu kituruho tugamba amazi no muratukome ntuza kuhangura na ndamukama ni mayango ari nitwe people power our power kakati Museveni na government yawe ntwenda kubagambira bigambe ebi muombeche bihome muzimba amakomera agawera kubanga mugenda siba bana Uganda unfortunately mwanya himukutema okunyaho kutema abaganda baryaha kitegeza opamye wosawa nga atogenda kubera orunaku ruramba mu buli mbeera yona gajja kunyirira enswera zigaveko zikugweko zigaveko zigwa mu mmere yo gwagapamye kati Museveni olutalo lwogudde ku nkole lwogenda mu maaso n'okugura ku nkole opamye wootema wosawa banga lyonna nkole has been hide out je mubadde mwekwese ye wali ebigundi byamwe je mwekwese mwekukumye yewe muvayo bo mukole bikolobero kubana Uganda mwekwese nkole and now you are in war against nkole baida wenze chindetero okuloza nti akaseera kamwe kasembedde buli government yabana kyemalira yonna etuke ekiseera ng'einensobi eji jekoze irensobe eyo tesobola gireka bwobanga obadde osaawa awantu nga wosaawa ate ng'olwaleero wootudde woopama Mbabazi pase omwana oyo nali mumanyi twasoma naye nga tukyali bato yali tayogera naye bw'olaba ng'omuntu omusirisa atuuse n'avaamu eddoboozi warukaga yabagamba nti Mukama olinda kiye ku kino kiri mu nsi buli muntu akulaga nti akooye ensuubira kabanga akarango abantu bakoowu muzeeyi abantu bakoowu abantu bakoowu newe munabasiba newe munabatta newe munakola ki mwongera bwongezi maanyi bana Uganda mubongera obusungu omanye enswera enkubeko wali olabeko enswera nga bagikubyeko mukira yeyongera kutama buli lunaku bino ebikolwa bye mulowooza mu mugenda sirisa bana Uganda mweyongera kutunyiisa mweyongera kutusajjula ebiwundu oyo mwana ze nakula naye nga tayogera tayivaamu yadde ebigambo twabeeranga kusomera ng'omwana talina kigambo kyavaamu naye olwaleero mumusibye lwakwogera mbu yafulumiza hate speech yafulumiza hate speech yayogedde ku mutabani w'omukulembeze bannange atayogerwako mama naye ng'omutabani oyo yasiba apostinga atweetinga ebintu ebitaliyo yaviiriddeko n'embeera abantu bonna okumutunuzaamu tooki gwe genera ateewuumuzaako wabaaki
bwoba toyagala amazina g'enkima gokkoneko kiki weetaba muzo goli mulangira togambwako kiki weetaba mu mazina g'enkima ani yabaleeta ku social media ffe twabawooko invitation mbu mujje ku social media mwe musiiba munoonya zi views munoonya zi likes namwe ne mutuutinga ebintu ebitaliyo ebyekisirusiru kyokka ne mulemera ku bannayuganda mbu baba reprise babaanukudde really mwewumuzeeko tetubayitangako kujja ku social media mwe mwaturumbayo esimu zaffe data zaffe and we have freedom tugenda kwogera kama mbaya ni mbaya mugazi ya makomera mugenda tusiba tujja kwogera nze kansime 61 mukama olinda kiryoli ku kino ekiri mu nsi y'okulya obutanga buli muntu ogamba nti akooye ensuubira kalinganga kalango nti lwali ekyawa asuulewo okuko